you said zibadde zijja mu National Treasury direct, then ku National Treasury wezisangira standby orders ndi zino ziraga wano, zino ziraga wali, zino ziraga wano, zino ziraga wali, tebakulya sente. Nchiddamu bw'olaba yo omuntu yenna ajja yeebuzaabuza nga awolereza sente za bbiina mutungo, tesimanyi gavumenti, sente zijja ku akawunti ya gavumenti National Treasury mu Bank of Uganda. Mu Bank of Uganda wali standby orders eza buli muntu yenna agenda okufuna ku sente eza bbiina mutungo. Kati mukyala Janet Museveni, mukulu Museveni, bannamawulire abakulu Andrew Mwenda, abayimbi omuli Eddie Kenzo, omuli bannaddiini, omuli Pastor Bujingo n'abalala, tukyayagala ensaasaanya y'essente eza bbiina mutungo ze mbadde nga musaasaanya okutambuza enjiri y'okuvuga empanka. Twongera okubajjukiza fokana kwaffe nammwe tekubaddewo nti waliwo abadde ayagala okusinga. Ffe tubadde tubategeeza nti omuntu isibako si bituufu. Ffe tuli ba ku luguudo luli olw'erubaga olw'Ennabunnya Road, tetuvaawa we twasibira. Naye mmwe nga mutuvuga mutuzza bbiina mutungo ate nga mutusiba ku by'ebbiina mutungo, ffe tuli buba Nnabunnya Road awo tetuvaawo we twasibira. Nemmwe ne mwogera ebigambo bingi, nabo April mwogera musibako buli kye mwagala. Naye mukulu Abed Bwanika, Mpuuga, mwenna bamabikke baani, mulemeddwa okujja otunnyonnyola ensimbi zino zibadde zitambula zitya. Kati waliwo video gye mwalabyeko ng'etambula, abantu bangi badde bafulumya abaana nga batwala mu masomero ag'enjawulo ne gye batwala nga bategeerayo okusomesa abaana bano embeera z'okuvuga empanka ebbiina mutungo. Waliwo ne ka video akafulumidde ku Spark TV, abaana badde babukusa bibamu ku bibiina obadde busomesa abaana, ate kano kamu mwalabyekamu ne bangi nnyo abadde bakola omulimu guno. So bere bagamba nti NGOs zimese zibadde zigenda ba activists, no, sente zibadde zigwa ku account ya National Treasury ne basanko standby order account sente kwe zigenda ezibadde zisaasaanya ebintu ebyo, okutambuza ebintu ebyo. Twetaaga embalirira nga ndabo zisimufungize kubanga mwe mbadde mutambuza sente zino. Waliwo tubuuliza, does the pressure increase or decreases? Mujja tubulira twetaaga kubanga sente ezo za muwa musolo wa ggwanga lya Amerika. Twagala batunnyonnyole sente zino zibadde zikulanga ki era bani abadde bazirya. Mubadde mula okuva bayinza sente za USAID n'empenko ne zibadde zitandise okukendera ku makubo, empenko z'abaana abasajja zebavuga kubanga sente bazisazeeko. So kati twetaaga embalirira ate twetaaga na apology. Buli muntu yenna eyavaayo n'asiba ku kibiina kya National Platform empitambi, buli muntu yenna eyavaayo n'asiba ku president waffe empitambi, twetaaga apology. Now, before the apology, you need to explain the expenditure or the accountability of Bina Mutungo expenditure funds from USAID as a must. Then we'll come to apologize. If not so, to get a tadika campaign, a tadiko gambe guangali, nane siyo, nanti NRM basias. In Chidam, singa weekend egwa konga temona tuwa mbalida ya Bina Mutungo. Tugenda tandika campaign egamba nti NRM basias era kibiina ky'abasias. Quote me well. Nchiddamu ffe twagala kintu kimu, accountability. Ebisigadde bye bagge ne Lesbian, we are responsible about that. Twetaaga accountability. Baani abadde beneficiary ba ssente ezo mu government ya National Buzz Movement. Era bwemutatuwa accountability na apology, tugenda kulangira mbutongole nti ekibiina kya National Buzz Movement basiyazi okuva kwa kikulira waggulu paka kwasembayo ayira mu office. Kebere parliament Banita Amongi vayisiwe mwenna tugenda balangira ko otalo anti mwali mutade ku National Platform. Kyembagambye nti okali eddakadda envunyojira mu katiko ne kulinda mu kofi ne kubwebwena tugenda kulangira kibiina kya NRM okuva waggulu mu muchi okuva mu refugee camp y'Entebbe ne Kampala mwenna muli basiyazi atenga part of your family 99% bonna bavuzi ba mpanka, which is okay. Na yo muzee gwammwe lwaki mbadde mugusibanga ku bantu abatali ba muzoogo? Lwaki mubadde muddiranga omuzee gwammwe ne mugusiba ku bantu abataguliiko? Waliwo akasajja akalina envi nga nekyakakadde tetukamanyi Bwanika najja n'aleekaana na kino nkiddamu.
Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera. Nsaba okukulopera nti radio gye tuyita ey'obujjajja saako ne telefayina gye tuyita ey'obujjajja. Zino zombi zikoze nnyo kyamaanyi nnyo okupromotinga programu y'okuvuga empanka mu Uganda. Era nga bakyaza nnyo omusajja mukulu Kinvinvi atamanyikiddwako buvuddola buvuddo Abedi Bwanika ne banne okujja okuvumirira n'okusiiga ettoomi abasajja Abaganda abamanyi nti bo baatondebwa kuyita ku luguudo Nnabunya ng'abaga nti bebbiina mutungo. Ssaabasajja Kabaka tukusaba n'obuwombeefu bw'onoba ng'omaze okugoba mayiga emmengo. Buli mukozi yenna ali emmengo naye afulume mufune abantu abasobola okuweereza eggwanga lyonna nga tebaawuddemu nti Buganda. Kubanga radio CBS, BBS zonna zifuukidde bannayuganda ekizibu nga batambuza emboozi eya mutongo bbiina. Kati ekyo kikiwedde sayala kirwako. Bano abaana bano bonna temulowooza nti babatwala kubasaddako batunda abasinga obungi babeera babasomesa mizeejo. Bano kuwulira ekikeeseza olwaleero poliisi ya Bukomero mu disitulikiti y'Ekiboga wamu ne bambega ba poliisi e Nansana bagudde mu lukwe lw'okukusa abaana okuva e Nansana bwe bakutte yeeyita omusomesa Nakayima Jessica oluvannyuma lw'okuŋŋaanya abaana okuva ku bazadde baabwe ng'abasuubiza okubasomesa ku bwereere mu masomero ga Apostle Alex Mitala. Abaana abasangiddwa ne Nakayima bawerera ddala namba 5 nga basangiddwa mu mmotoka bakire bakuŋŋaanya okuva mu bitundu eby'enjawulo e Nansana nga bano babadde n'entwala yaabwe era nga kitegeerekese nti Nakayima yamatiza abazadde b'abaana bano nga bwe baali bagenda okusomera ku ssomero lya Good Samaritan erisangibwa e Namayumba mu Wakiso. Kyokka bano okukwatibwa babadde bayingidde mu disitulikiti y'Ekiboga. Poliisi okutuuka okukwata bano yatemezeddwako abazadde b'abaana ababadde batwalibwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga ku ssomero gye babadde bagamba nti gye batwala abaana okukabatema nga bwe babadde bayiseewo. Emmotoka omubadde mutambuzibwa abaana bagikwatidde Kiboga era poliisi etandikidde ku ddereeva Muwanika Alex. Kyokka ono yawozezzaako ng'agamba nti ye yapangisiddwa kukola mulimu kuba anoonya ssente. Omukyala yankubira essimu asimumanyi n'agamba njagala kupangisa ku motoka yo bangambye gwenda motoka erina akatanda ne mubuuza nze omanyi nti atamanyi n'agamba waliwo ampadde enamba yo omusomesa lwe bavugako tuyivu konze ne mugamba tutugenda wa nambuli esamaitani essomero gye tugendako. Oluvannyuma emmotoka ezziddwa e Nansana abaana bwe baabasuzizza kyokka nga Nakayima awoza kimu nti mwoyo amulabikira n'amuwa ebiragiro by'okuyamba abatalina mwasirizi era ng'akalambira nti abadde abatwala mu masomero ga Apostle Mitala nga n'ekyokukusa abaana akyesammula kyokka gy'abadde agamba nti gy'atwala abaana bamwegaana. Alina omutima lwakuba nti gulabikira mu bikolwa njagala abaana basome abange bokka baleme kubeera nti be basome. Okikwata n'okikuba empi ne kivaamu amannyo gakunkumu ga kasole w'empeke ono ow'omunnandi n'okikuba ne kivaamu amannyo musime ndabikirwa okuyamba abaana kumanyi ensimu gy'onoonye simu gw'olabikirwa singa olabikwa ne batutunula ng'ekyangu ekiganda gwe mukazi gwe. Kyawandikibwa mu Bayibuli nti omuntu alabikira awerera abaana asomesa abaana nga batwala mu Balesiya gammwe mbwammwe. Kwe n'otulula ng'ekyangu ekiganda kati mbw Apostle Mitala mwezo chachi zammwe zino ezigudde obugwe ng'ensenene z'omugwa 4 ne mugwa 11 mutwononedde abaana b'abantu. Mwe mutwala abaana abandi mubatandika okubayigiriza okuvuga empanka kubanga ssente zibadde zijja. Ndabikirwa okuwerera mu Bayibuli kyawandikirwa ludda wawe n'otunula ng'ekyangu ekiganda ekiweddeko empagala. Sancho kuba nkivamu ne gakunkumukanga gundi buno kasoli w'obujuzi n'empeke za kasoli z'omunnandi bino mwe awo tuvudde zomutegedde ensi bw'etambula fe tujja bonga information buli kimu kitegeere. Alright, kati katugende ku nsonga eyatuleese enkulu. Mujjukira bulungi nnyo kyekitabo ky'eggwanga kye tuyita Bank of Uganda National Treasury kimaze eddaaza lya myaka 3 n'omusobyo nga tekirina ssenkulu waakyo gwe tuyita Governor Bank of Uganda. Mu nnaku ntono nnyo gye zifuddeyo katono ng'amaze okubeera emivuyo gy'okubulankanya ensimbi
sente zagenda Japan zive Japan zigenda Bungereza ne wiche wado sente zadde zibulankanye ne zigenda monitor zogeddeko ne basirika mujjukira kati Yoseri ki yakoze nabagamba njagala munkwate bulungi nnyo Yoseri talina muntu gwawa mulimu nga tamaze mukozesa nsobi oba mukozesa kyayagala kansubire mugobera bulungi Yoseri talina muntu gwawa position oba kifo nga tamwesiga nti agenda muzanyira omuzannyo gwe agotereze alikamu omulimu oba nga alina kyamusuubiza bwe najja n'enfulumya information y'okunyaga Bank of Uganda nababulira amannya agali emabega wayitawo ennaku 7 nga basose kwegana oluvannyuma nakimakkiza ne kijja ne mu parliament mujjukira omwami eyavaayo n'agamba nti sente ate zade tugenda kusasula World Bank IMF ate ne twesanga zigenze Japan ne zive Japan ne zigenda Bungereza omwami mujjukira vano yogere bigambo ebyo kati gwe balonze nga Deputy Governor Bank of Uganda oluvannyuma lw'okuva n'ajjayo obwenyibwe n'ayogera ebigambo ebyo nga defendinga Museveni kati gwe balonze nga Deputy Governor kati ne badira ngolondera kombo gwe Deputy gwe balonze nga Governor wa Bank of Uganda sorry gwe balonze nga Governor Bank of Uganda naye nga yomu kubadde balina okubeera mabega w'emitala w'amayimbwa yomu kubalina okubeera emabega w'emitayimbwa nga musibe kati ye Governor amumyuka ate yalina powers owakabano gwe mwalabe kati ono yavaayo n'ayogera sente engeri gye zabulankanamu yoyo kati ye Governor oyo simanya atigi kati ono ye deputy wono owakabano nejjukira kati ono powers zonna zirimu ono yalina powers ono kifaananyi kino kifaananyi okuba nti kyamaze okukola omulimu gw'okukola ki kyamaze okukola omulimu gw'okudefendinga Museveni n'okumanya nti sente mission sente bazibbye kati ono ye deputy we ono ye bossi ono wakabano ono alina omuzigo oye wakabano kati ye deputy ono ye Governor nenga kino kifaananyi kyokka ono yajja okwogera engeri sente gye zabulamu nzotegedde Museveni kyakola ye addira ekintu n'amala okikozesa ate oluvannyuma n'akola ki n'amala n'akiwa omulimu kati mutegedde bulungi nnyo so ebina mbitegedde bulungi nnyo kuba tebalina kye bagenda governinga sente teziriyo awo tuvuddewo project gye nabagambyeko eyokukwata abavubuka nga babakuŋŋaanya obutagenda kwekalakaasa ng'akalulu kawedde oba nga tugenda mu kalulu ffe kituba tuvuga ekya protest vote nembaga nti project eno bagikwasiza abayimbi nembabulira n'omuyimbi gwe bagikwasiza nembabulira activities bamuwadde era muwadde muli awo nga bamuwadde ssente ateka ekivu but kino mukiteeke mu bwongo ffe tetuli against business ye wabula ekivulu ekyo bagenda kikozesanga minzaani njagala mumpulirize bulungi nnyo omanyi nze mbasookayo nga maze bawa information ekivulu ekyo bagenda ekyasooka ku Africa namwe bakijjayo akirigeka ne wakabano kati bagadde bakiteeka erugogo NRM egenda kusomba ne bana police barracks oba military barracks zonna baziyemu nga ziri muri erugogo mbolo bakube bajjewo ekya King Saha kino mumpulirize bulungi nnyo mujja kiraba bagenda kusomba abamaje aba police ba NRM kadazi nabo bonna ayiwo mu kisaawe kishibire kikube kubaga nti ono kati mwena yabasinga ekyo mukiteeke mbongo olwalina kuzo mwezi ziri 12 mukiteeke mbongo bagenda kuleeta aba polisi baleeta abamaje baleeta aba NRM kada bonna bayiwo mu kisaawe ekyo kati nga kyebaagala okukola kujjawo show ya King Saha nekiraba kikubise nti opposition show ya muyabaddeyo ate wa NRM leaning yayina kati record zitemu kyane kye mutugamba ndoza mukitegedde bulungi njagala statement mukitegedde bulungi nnyo omanyize mbasooka mu maaso nga temunatuukayo kati mbawadde ekifaananyi mbagambye show gye bategekera erugoge yegenda okuddako yo nomuvubuka show bali against opposition yebagezaako bagenda kusomba amajje police buli kimba kiwe erugogo n'erugogo yonna wali kwatirira yonna n'emitima gyajimenya bapakire then bali okubagenda nti
NRM as usual ewangudde kitegeeza ne record ya King Saba gijjewo onvuga ekyo bagenda okukola kati mu project ejina bagambye ey'okutwala abaana okubateeka ku beach okubagamba obutalya obutayingira mu kucyankalanya government obokwekalakaasa bayongeddeko project yogaba ssente mwagirabiyeko bulungi project yogaba ssente kubanga alina kyakoppa naye kyalina kyazimba wikizoke buli muntu nenze njagala bategeeza ebintu bigenda okujja mu maaso mbitegeere bulungi nnyo kino mwakirabyeko bulungi nnyo nga ssente bazigaba ekyo nakyo mwakirabyeko bulungi nnyo iyo part of the project nga bwetambula njala balaga bintu bino mbitegeeze bulungi nnyo so buli kimu kireke njagala mufune ekifaananyi bikinabeera bulungi nnyo dere mulyoka mutegeere naye fausi kyekizibu kyaffe ekizibu kyekifere kiruddawa ekizibu kyaffe kyakukyusa ggwanga nessereza omumusolo zina zigende we zirina okugenda nga zibenefiting oba nga ziganyulwa buli muntu yenna bwalina okuganyulwamu so si bino Museveni mbitira okugamba ne banno bw'oba oyagala okuwangula Uganda kola bannayuganda bye baagala oba betwogerako bwe kubanga okuwamba abantu kimenya amateeka towamba bantu bwe kubanga okutta abantu kimenya amateeka totta bantu bwe kubanga okutegeka akalulu akatali mazima na bwenkanya nga kigenda okubeera okutabula bannayuganda leka akalulu ebitongole ebivunanyizibwa bikategeke nga kamazima otuwangule oba tukuwangule ove mu buyinza bwe kubanga twogera ku masomero nga tegaliiwo gazimbula otuddamu okuleekaana bwe tubanga enguudo nfu teekawo enguudo ennamu tube tuleekaana bwebanga amalwaliro mafu ogakole gabeerewo olwe bwe tunaleekaana n'ebintu ebyokukwatanga ssente mutandika okugulirira abayimbi mutandika okugulira bannabyabufuzi batandika okwogera Olufalansa mukyuse constitution tekinawe kikola kubanga abantu batuuka ekiseera ne bakoowa tewali kintu kibeerako ntandikwa nakitaba na nkomerero enkomerero ebawo by all means oba oyagala oba toyagala ffenaffe tetwagala nnyo baleekaanya naye tetusobola kusirikanga ensi mugisaanyaawo okitegeera bulungi nnyo so kati tubategeeza ne munateekawo diversion ezenkana zitya twetaaga accountability ya Balesiaga eya Bina Mutungo ffe ba in-laws bannabunya road ffe tugamba kubanga mbadde mutusibangako ebintu byammwe awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala kati njagala mumpulirize bulungi nnyo kana kanyumeno njala mukansale mukatambulize buli wantu waliwo internet propaganda ayogera ebigambo bingi ku biki ebyavudde mu kugaba kaadi 1 naze ne bakolera ka video ne mbagamba nti amanya genda basomedde nabasomedde amanya ag'abantu abagenda okujja independent okujja nga bagenda kukyusaamu abantu bano basinkana Nansana ku lunaku lwa Sunday nga balina kusinkana de Mapuuga wabula ne basinkana Lubega Mukaako abantu bano kwaliko Luwemba Luswa kwaliko Mulumba Matthew kwaliko Kakika Frederick bano basinkana basajja basemwa na ba iso nga babagambye tibakiriza ebivudde mu kugaba kaadi bo bagenda bafandinga bajjenga ba independent ekyo muyinzo kirabako very soon nga bwe nabakibagambye naye ebisinga obungi nja kusinzira ku statement bo bano benyinize bagenda okukola bongere information ku bintu ebyenyini nga bibira okubeera njagadde kati bawa ekigula lugikya information ebalaga nti abantu bano bwe kuvaako omunaga nti ajja independent mumanya nti mpuuga ya mulimu era buli kimu yalimu kikola ku nsonga ezo kati wano wali okulena okukombesa wano bajja bade basebo mwenna buli omu gyali mu Uganda amanya gayinza lumbuye nkimanyi bulungi nnyo ffenna twakulira mu mpya za njawulo ne tukuzibwa era bw'okula ogenda okyuka
mu ndowooza mu bikolwa ne mu mbeera za bulijjo. Bwe butyo n'ensi etuuka n'ekulaakulana n'eva we mwali mugimanyidde n'egenda wala. N'ebyobufuzi ekiseera kituuka ebyobufuzi ne bikyuka ne bigenda ku ddaala eddala. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akyusizza ebyobufuzi bannansi abalamu bali mu birowooleza. Ebyobufuzi bituuse bikyukidde ddala bitya. Ebyobufuzi kati byetaaga ng'abasajja ababigendamu asobola okubeerawo n'ategeera amateeka kye gasoma, n'ategeera obuvunaanyizibwa bwe, n'ategeera ddi lwayogera ne lwatayogera. Ebyobufuzi tebikyetaagamu bantu bakazanyiikirizi. Ompulira bulungi nnyo. Kati gwe nalaba abantu bangi nnyo nga mwogera nti ate biki. Let me tell you one thing, mutegere ekintu kino. Embeera yaliwo nga twakayingira na people power nga tufunye n'ekibiina kya National Platform. Yatuleetera abantu bangi abajja batwegattako nga naffe mu kaseera ako tetwalina nnyo budde busengejja abantu abo. Mu kaseera kali mu mbeera bwe yali. Era abantu bangi bajja omuli bachairman Rusifiri bakansala ba parliament bangi bajja era baafuna omukisa ne balondebwa mu kaseera kali. Wabula obudde bugenze butambula ng'ebyobufuzi bigenda bikyuka mu nkola, mu njogera ne mu ndabika n'ekifaananyi ky'ebyobufuzi kikyuse. Nkulayirira debate yabaddewo n'embeera eriwo olwaleero ne bwe yandibadde omugenzi Ssegirinya Muhammad nga yazze okusaba kaadi ku kiriwo yatasobola gifuna. Mpuliriza bulungi. Mu dynamics z'ebyobufuzi ebiriwo olwaleero n'ebyaliwo wali mu 2019 n'ebiriwo kati ebintu bibiri bya njawulo nnyo. Luli twalina okuyaggayaga abantu bangi bajja. Tetwalina budde busunsula abaafuna omukisa baafuna. Mwe mwagira n'abantu bonna abajja. Olwaleero okulayirira nti singa n'omugenzi Ssegirinya abaddewo ku dynamics z'ebifuzi ebiriwo ne Ssegirinya teyandifunye kaadi. Oli agamba lwaki Lumbu yakyogedde bw'atyo. 1. Bwe banga omukulembeze yalese system empya ey'akasengejja ey'okuteekawo public debate abantu bawulirize by'oyogera ebigenda mu maaso mu ggwanga n'engeri gy'oyogeramu ebigambo n'engeri gy'olowooza eggwanga lye lirina okutambulamu, abantu amu automatically ne bwe yandibadde nga mwagala nnyo nga muntu wammwe yandibadde tafuna kaadi. Lwaki? Ebyobufuzi bya Katemba mukyala wandabye otya ebyaddiimuula Teppo jangu ondabe ke kaseera biveewo. Nga bw'ogenda okusaba visa ne bakusaba requirements ne politics ge twagala kati wa requirements ne qualifications nkiddamu nga bwe twagala ensi ekyuke mu mateeka bw'oba ogenda ng'olina ebisaanyizo twetaaga bisaanyizo kati. Njagala ompulirize bulungi nnyo dynamics z'ebyobufuzi zikyuse. Ne bw'onojja nga gwe osinga okwambala essuuti n'onekaanekana naye nga engalabi empute. Parish eziri mu constituency yo tozimanyi, constitution n'etteeka erisooka mu constitution tolimanyi, gwe kennyini teweemanyi, tosobola kuyimirira mu bantu kwogera, wabula ng'oga nti nze ndi muntu w'abantu. Ebyo byaweddewo mukulu. Mpulya bulungi nnyo. Kati mwenna ba NRM propagandalist aba DP block n'abalimi b'obufuzi abatasobola dde okukola akabiina akanywa obuugi, njagala mukendeeze ku bigambo. Ekituufu mukimanyi nti baddiikula by'obufuzi ya ssaawa y'okujja baddiikula by'obufuzi nga tufuna abantu abagenda okubira ng'asobola okwogera ensonga. Lwaki? Nawuliddeyo nga baga nti twakimanya nalukola nafuna kaadi kubanga lawyer. No, it's not all about someone being a lawyer. No. Lwaki? Kasito wange olina ebbaluwa senior 6 ye qualification esooka. Qualification ey'okubiri ebyobufuzi obimanye bulungi nnyo. Qualification ey'okusatu
osobola okumanya obuvunaanyizibwa bwe gwe ng'omukulembeze akulembera abantu. Abantu bangi bakola ensobi mwe ne muzirowooza nti omukulembeze akoze. Kino kankikugamba olwaleero. Member Parliament yenna obuvunaanyizibwa bwe mu Parliament kuteeseza bannayuganda bonna. In fact kansoke kugenda kino kitegeere. Member Parliament bamulondera mu constituency nga bamulonzi wabula bw'aba ateesa byateesa byonna abiteesa nga abiteeseza ggwanga lyonna. Kubanga bw'agenda okukola etteeka oba okuleeta ekiteeso tekikola mu constituency ye. Ompulira bulungi? Member Parliament takola nzizi ku kyalo. Member Parliament talongoosa makubo. Member Parliament tazimba masomero. Member wa Parliament tasasulira abaana school fees. Ebyo byabanga akoze abikola ye ng'omuntu n'oba tabikoze tewali amunenya. Bwe munajja politics wantemeraayo ne mutegeera bakulembeze kye balina okukola mujja kutegeera abantu abatuufu balina okulondebwa. Yenna omukulembeze akusimira ddaamu akusimira nayikondo akuzimbira essomero mu mateeka tekiriyo. That is the highest order of corruption in Uganda. Member Parliament alina kuteeseza gwanga lyonna ne wakoze etteeka liba lya gwanga lyonna kyalina okukola ng'ali mu Parliament nti singa government ebayisiza project akola ekigambo kye bayita lobbying ku project eziyisiddwa mu budget n'alobingira ekitundu kye nti oluguudo lw'egindi oba bakola enguudo z'egindi oluguudo lw'egundi lwetaaga okukola amasomero g'egindi geetaaga okukola era ssente bwe zibanga zimaze okufulumizibwa Member Parliament kimukakatako okulondola ssente ze zaafulumye ezigenda okukola mu constituency ye zikoze ewe buvunaanyizibwa Member Parliament so si ntemeraayo. So si ntemeraayo. Buli olonda omukulembeze ntemeraayo. Omwana nge twamusasudde school fees tewakalakasa luguudo simenti wakoze essomero temugenda kufuna kubanga naye buli lwakwata ssente ze n'azibawa tagenda kukola kye mwagala olw'ensonga yabagula buguzi. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Omugenzi Honorable Segirinya ebintu byabikola yabikolanga ye mu kwagala kwe ng'omuntu tebwali buvunaanyizibwa bwe. Nkiddamu whatever let Honorable Segirinya did to Kawempe na South Lindako, whatever Honorable Segirinya did in the Kawempe in his constituency, he did it on his behalf or for the love of his people, but that wasn't his responsibility. Tewali buvunaanyizibwa bwe. Byonna Honorable Omugenzi Segirinya byakola birina kukolebwa gavumenti ya Museveni kuba gye muwa omusolo. Tewaliwo omuntu yawa Segirinya musolo. Teriyo omuntu wa Museveni musolo. Teriyo omuntu wa Member Parliament musolo. Omusolo mugusasula Uganda Revenue Authority ne Uganda Bank of Uganda Museveni nakosebiri muje mulina ogukoze zino zikozesamu. So si Member Parliament njala mukitegere bulungi nnyo. Webale nnyo Kawempe North. Byonna Honorable Segirinya byakolanga ye yabikola olw'ekifaananyi kyalina nti gavumenti kyerina okukola so si ye. Kawempe North ebintu byonna Segiri yakola omugenzi gavumenti byerina okukola so si ye. Ne Member Parliament byonna byakola abikola mu bumenyi bw'amateeka gavumenti yerina obikola oba oyagala biwulize oba toyagala tojja biwuliza naye nga gano ge matuufu. Yabikolanga ye mu kwagala kwe ng'omuntu nebyakola gavumenti yerina obikola ngo gimusasula omusolo. Tewali Member Parliament gwe musasula musolo. Ompulira bulungi nnyo. Tewali era kimenya mateeka nekyakola kyennyini kimenya mateeka yebanguza agulirira abalonzi. Kati mbagambye dynamics z'ebyobufuzi zakyuse. Olwaleero ne bwe yandibadde Segirinya nga yeetabe mu debate yeeyo abadde tajja giwangula singa abadde talina qualities na qualification zijja kuyimirira katuuti ako. Era yandibadde ne best qualities ne qualification yabadde agenda otwala kaadi eyo eya Kawempe North. That is it.
So si tinzo omugenzi namunazanga namusenyanga amannyo namwambazanga yampalukiranga zinagulanga airtime nekola communication ku social media platform. That is a total nonsense. Sibuli ajjanja omulwadde nti yamusikira. No, that was a public sympathy wali olina okufuna. That bakita sympathy nti so nkujjukiza nti ebyobufuzi bya leero bikyuseemu kyobula nti baddiikula bali mu kuleekaanira national platform nti ekyusizza ebuusa abantu baayo. Nkiddamu baddiikula ba NRM n'aba opposition abalumba Nuupu ne Kyagulanyi nti Kyagulanyi abuusa abantu mwe temunnakitegeera. Kyagulanyi abuusa abantu. Gozati Museveni agamba mwalonda opposition sigenda kuzimba nguudo za mu constituency eyo. Ewali NRM akozeeyo ki? Yoseera I'm asking this question. Whenever you come out to address the public, you tell the people in constituencies which were taken by the opposition that if you lack anything or you lack services, it's up to you because you are elected opposition member of parliament. If I may ask, what have you done in those constituencies which are represented by National Labour Movement MPs? Kichokozeyo. They want nothing. Kubanga muli babbi bubbi. Mubbi. So njagadde kibagamba olwaliro. Dynamics z'ebyobufuzi zikyuse. 2019 mpaka 2025 olwaleero. Bw'oba toyina qualities ne qualification nga tomanyi mateeka na buvunaanyizibwa MOP togenda kufuna kaadi. MOP tazimba masomero, tazimba nguudo, takima mazzi ku masuta, talina buvunaanyizibwa bukolera muntu kubanga tomusasula musolo, omusasula okusasula gavumenti. Kyonna MOP kyaba akoze akikolanga ye ku lw'okwagala kwe. It's not a mandatory ndi kyabuwaze omukulembeze MP agenda bakolera. No, that is wrong. So kati mwenna ba propagandalist ba NRM abali mu opposition mbusimanyi chichichi njagala ombuulire kumwe ekibiina kya makakibe kya NRM mwali mukozeeko public debate oba mwali mutaddewo akasengejja akasunsula abakulembeze. Tekaliiwo kubanga mbadde mmanyidde politics oli owa nfuntule tyabula ntyabule. Member Parliament agatize mwasindika kulya. That is a treasonous statement yabaina kubeera mu komera. Tewali yakusindika genda kulya kubanga oyina amakaago waliyo sefulia n'envo osobola okulemba mukatogera n'olya. So si kwogera mu bantu bigo bya kisiru. Whoever comes out and that you voted me to go in the parliament to eat, that is total nonsense. That is a treasonous statement. Tateekeddwa ayina baga mwantuma kubateeseza kike siteeseza. Ontegedde bulungi nnyo so bwekirina okuba nzo mukitegedde bulungi nnyo olwaleero. So kati mwenna babadde bagamba simanyi twategedde kino. Please, first and foremost, babi ba parliament aba NRM n'aba FDC oba erirudda oba ey'Ekatonga oba ey'eno ekundajjana nkumbi, please njala bagamba ekigambo kimu. Buli muntu mind your own business. NRM propagandalist on mainstream media and on social media, please mind your own business as we do mind our own business in national platform and people power. For us, we are less concerned about your selection on any political level, either based on S1, else we are less concerned. For us, we minding our business. If I may ask, why is it that so painful to the NRM bloggers and propagandists? Whatever happens in national platform, it becomes a problem to you. Lwaki ebiri mu Nuupu bye tukola bibakwatako nnyo era bibaluma nnyo? Lwaki ogenda okulingiza wanneyiba otandika n'okuwuliriza amaloboozi agavaayo nga bayimba emmisa y'ekiro? Lwaki olingiza gwe tolina woojo osobola okuyimbira emmisa? Tulina tuyimba emmisa yaffe tutendereza Mukama Katonda otaddeyo okutuwuliriza. Kyokka nga ne woodi osobola ogenda n'osabirayo emmisa naawe n'oyimbisa by'oyagala. Mutuleke tukole bye twagala, namwe mugende ebibiina bye muyimbise emmisa zammwe, teri agenda banyigako. Wabula buli kaseera Nuupu lwaki muwunyirirwa nnyo ebitase bye mutateekeddwa kuwunyirirwa?
ekibiina mu kireke kikole bwe kirina okukola namwe mukole ebyammwe. Kati ng'omwami ono mbadde saagala muzannya naye kamala omusomesaako lumu ategeere omwami ono mumuwulize bulungi nnyo. Mumuwulizeeko omwami ono. Wulira omwami ono bwe yayogera. Firebase yasalawo dda bw'ebyokuwa kwabwe. Bamumanyi. Firebase bamumanyi baba bamumanyi. Abakola bawe mbyogera bo babirabo. n'okusi yasala lwaki ogamba Firebase? Muganda wange n'oku kibiina ekirina bannanyi. Firebase yasalawo dda ali bweneewa. Nze singa babadde basazeewo bano bonna ne bamatira, that's no problem. Democracy omuyitaliko ya district naye Firebase wetuula nesalawo bano abana ne bajja kwakati watunuli ono mwana luwembo ono Alex Lusoro nkuwulira muntu amanyi politics okyanga ajafuna obululu enkumi oba oyagala oba toyagala esegirinya bwe yalwala ono yasigala mu constituency ajafuna obululu enkumi otunulira nalukoola okitabirira ngonvu agenda kufuna bwolaba ono omwana gwe basiba sonye omuyita omwana anti bafuuka bwolaba ono magala ajafuna obululu obwerera ddala. Kati balina omusajja omuyita Salimu Serunkuma buli kalukadde esimba wabadde afuna obululu akasanvu akanaana. Yeeno ekyebanga yawambayo ekikaya Serunkuma tekawempe mumanyi. Kati Firebase wetuula nesalawo kandidate omu bano ne beewavula ate process gye balina eyaki tebalinawo process naawe tebalinawo byonna kibuumaaza. Firebase yetuula nesalawo. Tankubuuze natuula n'ekidandala. Kidandala gyanjogerese ne muno okufuna etiketi. Nimugwa kidandala nenseka. Nimugwa kidandala nesigenda mu bintu bitali odale bwebiti. Gwe tiketi ogirina. Namba iyi mukwagala kunyoma. Nze nasima organize wano. Maize obutampa. Nze nzigaba. Iyo yagala kunyoma. Niwa nega tuyina tiketi. Waita wishet. Nemkumena nga waikeketi ogirina. Oye. Nanda bali sitoliko nanga kankuddi. All right. Omukulu we bamuyita Munyagwa Mugaati gwa Bata. Munyagwa buno baka bujja kutuukako. Politics wammwe okwetikka ffene ebigaali ne mutandika okwekalakaasanga abantu abalina kye mudimandi go yaggwawo. Era politics gw'olowooza kati mukulu gyera kugamba wagendako n'osoma amateeka era ogayinako wagasomako gamanyiiko knowledge yaago. Singa omulamuzi akukwata n'akuteeka mu kagulu wali n'akugamba tuddemu ebibuuzo bino. Ekigambo kye bayita national platform okimanyi ogenda muddamu otya ogenda mugamba nti ekibiina ekigambo kye bayita national platform ky'ekibiina ky'ebyobufuzi akugamba ekibiina ky'ebyobufuzi kikola mulimu ki okinnyonnyole then akubuuze ekigambo ky'oyita Firebase kye ki omulamuzi osobola munnyonnyola ki oyo propaganda amu omukadde alina okusooka nadda ku bbali kyenge nti dana z'ebyobufuzi zaakyuka. National platform, it is a registered party. Eina ne headquarters ebibina byonna mu Uganda bizitalina. Firebase, it's a private registered company owned by someone. A private company owned by someone. But national platform is a political party owned by people who support and follow and believe in change. People, not individual. Firebase is a registered company, not a political party. So two things are different. Firebase company registered Ekwatagana Music. It's not a political party. You understand? Kati gobodda ku TV n'omuntu omunene gukulinga akalo akadibidde mu seffuliya ne firindo okumala ewiiki ng'osibye ttaayi olinga zikangalu ng'oli awo otudde n'omutwe kubanga olina ku knowledge ku mateeka naye nga tosobola ku explaininga bintu bino kitegeeza mutandise okulaba nti babajjako akagaati mu kamwa naye ng'ogamba nti wasoma amateeka
Ompulya bulungi nnyo ogato wasoma amateeka olina knowledge ku mateeka ne basobola okubuuza Firebase kyeki. It's not a political party. So for us here we are talking about politics and we are talking about political parties. So amagezi gabaga mutwe so simugejjo. Mwe mugejjere emitonga mazo okulya emmamba n'empuuta ali ku kabuusu. Nga musi ekizibu kye tulina abasajja bano bajjanga nga bambaddenga bulijjo netuga abantu bano bajja kutegeeramu kasita batandika okwambala amasaati n'amasuuti okusiba ettaayi ne balowooza nti bategeera kumbe tebategeererako ddala ate kino ekisajja kyo ate okuva nategedde ebikwatako mwana atu natidde na nnyo natidde na nnyo kati omwami ono yeeyita Mubaraka Munyagwa Mugaati gwa Bata omwami ono azaalibwa Ibanda era history asoma nti bazadde bonna balumbi ompulya bulungi era nga taata we ye Kayibanda John gano ge maka gaabwe nenga amanya yeeyita Mugaati gwa Bata Munyagwa awo ge manya ge maka gaabwe Ibanda ge maka gaabwe gago nenga yeeyita Munyagwa kye nabagamba nti Abaganda manya bangi nnyo bw'ajja nayogera Oluganda n'ebisoko n'owooza nti ategeera kumbe si Muganda era ne mbagamba ti singa Abaganda balina enkobo Kabaka Buganda bandibadde bukyaliwo oba Uganda yandibadde weeri bano abantu abayifuula nti Baganda abatulima empindi ku mabega be batandika okwonoona amanya g'Abaganda n'Abaganda ne kati yeeyita mbu yasoma ku mateeka katono nnyo politics wa buli wakazanyiikiriza agenda gwako batandika oga omusajja ajjawo diiru yaffe mukulu Munyagwa njagala kutegeeza ebintu biri Firebase it's a private registered company National Unity Platform, it's a registered political party of all Ugandans who are seeking change. Those are two different entities. So never ever in your lifetime to come on TV or on radio station and start fooling people that you know about politics. These are two different entities. Firebase is a personal, private, registered company. National Platform, it's a political party. Kibina kya byabufuzi kya bannayuganda bonna baagala enkyukakyuka gw'olwokuba nti kati oli aga naaga tomanyi wawoogwa ogwa najjana nkumbi oba ogweno katonga wasigala aga naaga tomanyi mukulu mukendeeza ebigambo naawe kennyini olabera ku podcast ne batandika okubuuza ebibuuzo nga tosobola kubiddamu ogerega bugerezi kati kyekizibu kye mulina kubanga temusobola kola ki ku discussinga political matters bwe busibo mulina so ndozo tegedde bulungi nnyo mukulu so yenna aliyo ngoloza nti bana basajja bategeera tebategeera nyakuga bw'oyagala kulaba omuntu waaka akabano muwe microphone otandika omubuuza ebibuuzo kasita atandika okwogera bitakwatagana ngoma tubuuza ototoka bano oli muvuddeko katugenze ku nsonga endala sente eza PDM asimanyi parish model money zetwabagamba nti sente zino mugenda zitwala naye nga za mbirigo nabateereddwa ka video emisana bwe bagenze okubanja sente za parish model mu bitundu by'ebiyikwe ekyavuddemu akirabye embirigo kati ngenda babuulira bye twabagamba ku kintu kimwanyi mugenda kutya labe ekyabadde ku parish model ng'oli bazze kubanja muntu babuuza ensaasanya n'ennyingiza ekyabadde mu bitundu by'ebiyikwe then nkuzannyire ekiri mu Buganda mu kuregistering emmwanyi twabagamba nti eri private company etutte emmwanyi nga mulooza tusaaga kino kye kibadde bwiko nga bagenze okubanja sente za parish model Kitegeeza alikwabadde kulwana Mtwale ku polisi. akoze kulwana Mtwale ku polisi. akoze kulwana akoze kutia pisa hapana hapana
No, obuzibu bwagudde dda. Obuzibu bwagudde dda. Ye ng'omuguwa sigulaba nze. Alright, Uganda. Kati twajja ntibagamba nti Museveni yasasula ssente okuyisa emmwanyi ng'akikola ku lwenga private company gye yakozesanga Pineti emmwanyi n'azitwala ntibagamba nti emmwanyi ziri gye zitalingibwa nga mulooza tosaaga nabalagako ne kaadi wano ez'abalimi ze balina okujjuza nga mulooza tosaaga. Kati mu Buganda kitambula bali gye zitalinga emmwanyi. Weewulirireko bino ebigambo si byange. Wulira ekiri mu Buganda. Wulira emmwanyi. Oyo si mukaguzi. Hello.
Mbukolanga wosobola wandise mwanyi zaba wandise mwanyi babano mbugo batolina kaadi yaabwe gye bakwate tolina wootunda mwanyi. Bazireke tebazigula njazinywa kaawa. Be bazirima balyoke baziwandiisa ani ali awo? Wangi? Mwe wandiisize? Wandiisize? Nze ntidde. Baani abali awo? Weebali naye mukukola wandiisa? Mumpe. Akunnyonnyola owulire. Baabano bali mu kuwandiika. Yogerako nno. Hello? Wangi? Hello, nkuwulira wangambye Wangi? Yesebo. Nti muwandiisa mwanyi? Yesebo. Bwe mba siwandiisiza ati ekiddirira. Ekiddirira? Ekiddirira kijja kubanga. Wangi? Singa bw'obimanyi nti nange ndi mukozi. Mbadde nkugamba. Owulira? Nkuwulira. Ekiddirira. Temanyi ojja kunyigirizibwamu ng'otunda ku mwanyi kubanga ebiseera ebiddako togenda tunda mwanyi so nga tolina kaadi gye tugamba. Kati abanaazigula be babatuwandiika. Abakola ki? Abanaagula emmwanyi be babatuwandiika. Siyose kuba nange ndi mu kuwandiika naye siyesa bagenda okugula emmwanyi. Abagenda okugula emmwanyi kyensuubira sina kyensuubira nabo bagenda bawa kaadi ezaabwe. Gavumenti egenda kubeebawa layisinsi. Bano abasuubula emmwanyi bano abangi abaliko bagenda bajjako bateekeko gavumenti begenda okuleeta. Naye nga talina kaadi tebagulaako mmwanyi. Kale. Zange. Kale nti nze zange saalima za kutunda zange nalima za kunywa kofi. Which is okay, no problem. Oba alima za kunywa kofi. Tujogeddwa. Wangi? Tujogeddwa. Mujogeddwa? Nanti era ky'oba omanya bw'obeera ng'okyali mu gavumenti ekutwala essaawa ya leero ekikijjanga ekisaaga ne kifuukira ddala ekiriko. Kati kiri gy'oli oba owandiisa oba towandiisa kiri gy'oli tebakaka. Gavumenti eriko ekoma kisanja kino. Anti simanyi oba sinze Katonda sinza kyogera ekyo. Gavumenti eriko ekoma kisanja kino 2026 bigenda beera biralamu. Oba olisho wamunaye tewali buzibu. Kati kubadde ng'emmwanyi baziwandiika. Tujja ne tubagamba wano ne mwesuleegwa naggamba ne mulowooza tulimba. Buli kimu tukibalekera awo. Bali mu kuwandiisa mmwanyi buli alina emmwanyi mu Buganda. Bw'oba tewewandiisa tonawe ogenda zitunda. Mbonadde bazisubula bangi bagenda bajjawo balekewo companies ezaabwe ziri registered eza NRM. Kati nabagamba kampuni ery'emmenge ya mayiga eya mmwanyi tepama azini gye muyita mmwanyi terimba zizimu ku kampuni ezina license nga mulowooza nsaaga. Kubanga NRM department etudde nga mulowooza nsaaga. Kati mujja kitegeera bannayuganda nti mulina okusituka by all means babateeka mu busibe nga mulaba. Nkiddamu muganda wange ali e Bugende, muganda nga ali e Mityana, muganda nga ali e Gomba, muganda nga ali e Masaka, ali Bukunju oli ludda wayesaawa musituke ne bannayuganda bonna bali mu Uganda. Tugenda mu modern day slavery y'ebyenfuna nga bakukolerako bukolezi okufuna ekintu bwe munaba temuzuukuse bagenda basiba mu byenfuna mu byenjigiriza mu buli kimu nga bali abasajja bakirinako kontulo. Bibyo bitandise mwanyize weerimidde ku ssente zo bakugamba nti olina oziwandiisa oba toziwandiisa olina ogenda zitunda ate bagenda kukuba emboko nga bazikugjawo by force twabagamba. Kati abadde bangoberera
mujjukira Mayiga bamusindika ogenda okukola supervision ku mafuta e Bunyoro nasooka ne yebuzabuza ennaku eziwera oluvannyuma n'agenda finally project yeri mu kutambula era abamafuta ago bakyaddeko emmengo naye kansooke mbajjukize we yagendera ne mukwata nakati project yabo wetuuse kubanga ayinza okubanga y'omu ku ba shareholders olw'okuba akolera Museveni munajjukira bulungi nnyo ekintu kino mukijjukire we nakyogera naku zomwe zaali 14 lwaliro na Friday wulira nayogera Friday 14 17 Mayiga na 17 Mande Mayiga n'agenda ewa e Bunyoro kati wano yono nga sinkanye kampuni esima amafuta kampuni etambuza amafuta nga abasinkanye wiiki eno zadde najjo nga abasinkanye kati ngenda bazanyira video nga basinkanye neri gye yagenda we namwabiza wulira Speaker Mayiga kansuye kyotuse Rwanda kuzo mwezi zili 14 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2023 mu program zogenda okukola ndowooza enkya Museveni yakusindise ogende Bunyoro ngera tegeeza mwenda bannayuganda n'Abaganda nti omukulu ono enkya agenda Bunyoro Obwakabaka bwa Bunyoro netagenda Bwakabaka mpozi ganayita ebuyisi Katikkiro wa Buganda munnamateeka omutendeke Charles Peter Mayiga akyomedde abaagala okulemesa Uganda okusima amafuta abaayise bannakigwanyizi abawedde emirimu era abataagalisa bw'ati kwe kulabula gavumenti tisinga amafuta agaba gatandise okusimibwa ensimbi ezinaagavaamu zikole ku ebyo ebigasa ensi yattu Uganda okugeza okukola enguudo okutumbula ebyobulimi okuzimba amasomero n'amalwaliro ag'omulembe n'ebirala bingi ebigwa mu kkowe eryo Katikkiro bino byonna okubyogera abadde asisinkanye omuhiikirwa w'e Bunyoro Andrew Byakutaaga ne baminisita b'e Bunyoro eyo wange ennaku zino kyaliko kwe kulambula ebitundu gye basima amafuta ebiri mu Bunyoro gende Bunyoro Bwakabaka bwa Bunyoro netagenda Bwakabaka mpozi ganayita ebuyisi agenda mu oil fields zonna we ziri alambule bw'amala okulambula nekimutwala e Bunyoro kwe kulaba okukola survey n'okuleeta amawulire agalaga nti ebintu Museveni byakola naddala e Bunyoro okusima amafuta era n'Obwakabaka bwa Buganda bibuwagira buli kimu kigende mu maaso tewabaawo omuntu asabotaginga nteekateeka ya kusima amafuta e Bunyoro Charles Peter Mayiga enkya ogenda Bunyoro Katikkiro Charles Peter Mayiga mumyuka w'owokubiri wa Gwansibirwa wamu ne baminisita abalala n'abakungu bakedde e Bunyoro okulambula emirimu bwe gitambula gye bateekateeka okusima amafuta Katikkiro n'abakungu b'emmengo basoose kukyalako ew'omukama wa Bunyoro Dr. Solomon Gafa Busaiguru era ng'eno tekkiriziddwa bamawulire oluvudde mu kafubo batuuziza olukiiko olwetabiddwamu omuhiikirwa Byakutaaga baminisita b'e Bunyoro n'abakungu mu Bukama Katikkiro Charles Peter Mayiga akyomedde abaagala okulemesa Uganda okusima amafuta n'ababuulira kati nti balabe ba Uganda tuzze okuwagira enteekateeka z'okusima amafuta kuba twagala okwerabirako n'amaaso gaffe naye amafuta bwe kiba kya bugagga tukyeyambise nga kikyali kya bbeeyi aboogera tetusaana kusima amafuta oba tetusaana kuzimba mudumu bafaananako omuganda kyagamba nti anaakumma enswa nti toli omulalu era bw'onoomala okole press conference otandika okuga nti enteekateeka z'okusima amafuta e Bunyoro zigenda bulungi nnyo era tuwagira gavumenti na buli kimu kyegenda okukola enkya oba tuli Bunyoro okujja wongera kisazaamu kuba manyi obbalimbisazaamu enkya ogenda e Bunyoro enkya ng'ennaku z'omwezi 15 ogenda e Bunyoro nzira okubanga wasuzeeyo dda okitegedde bulungi nnyo ewe njagadde okukomya ebisigadde byako sande sigenda kukozesaako ngalo Katikkiro wabula ajjukiza gavumenti nti okusima amafuta bwe kutandika era ne gavaamu ensimbi esaanye ekola ebigasa bannayuganda era esesowaze ennyo okukuuma obutonde naddala okusimba emiti amafuta galeme kufuukira Uganda ekikolimo tetulowooza nti zisaana okukozesebwa okukuuma obutonde bw'ensi okuwagira ebyobulamu okuwagira ebyenjigiriza okuwagira ebyobulimi okuwagira ebyobulunzi okuzimba enguudo n'amalwaliro ne twatugende okuwagira obukozi bw'emirimu history mumanyi bulungi nnyo kati project najjambaga project eri mu kutambula lwali terulisa omwami kennyini olunaku lwadde lwa DA olunaku lwadde lwajjo same statement with the same people ku project yabwe nga bwetambula wano yabadde Mmengo